Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, the Elected President of Uganda, akyagenda mu maaso ne kaweefube okulabisa gavumenti y'omumpembe n'okutegeeza bannayuganda nti tulina ekizibu wano ekyatujjira ekyajja nga tekirina we kyavaamu nange ekyewa obukulu ne kifuutufuukira ekizibu. Muganda wange munnayuganda njagala nkubuulire nti Uganda yaffe ffenna era ffenna tulina obuvunaanyizibwa obugatta amaloboozi gaffe okutereeza byonna ebyasoba. So toddeeyo n'otuula, toddeeyo ne weebaka n'olowooza nti eruusi ebintu bitambula bulungi oba bitambula nga ebibala nga bwe wabibala. Muganda wange tukyalina ekizibu, tukyalina ekyatujumba, tukyalina ekyajja otusiraanya, tukyalina ekyajja otumalawo. So yimuka tutambulire wamu, yimuka tukozese eddoboozi limu, yimuka tutereeze ebyalema, yimuka tulwane tulabe nga twekunga okulaba nga ebyalema ebyatereera biteredde, naye nga bwe tutaakozesa eddoboozi limu tugenda mu maaso ewantu ewazibu. Wagenda otuzibuwalira naye ng'ate tusobola ekizimba okinogera eddagala nga ebbanga likyali ttono. So baganda baffe, mikwano gyaffe, ba Paul Kagame ne Yoweri Kaguta Museveni tubaguddemu, balina olukwe lunene olw'okusaanyaawo East Africa era nga Kagame oteekeko Museveni be bakola zi genocide ez'enjawulo, be balumbagana ensi, be bakola buli muvuyo gw'owulirako mukwano gwange. Ng'oyinza okuddayo n'ogamba bino bya lwali, bino bya just byaki, naye mukwano gwange kijja mu maaso wano Uganda kigenda kuba kika, kubanga bano abasajja bafunvubidde. Abasajja bo bali ku mission kumalawo, mission kutulugunya, mission kwonoona. Buli kimu kye baasanzeewo kye baasanga wano baagala okulaba nga bakyonna. Naye naffe tubeere bagumu, tugende mu maaso n'okubategeeza nti bye babala naffe pulaani zaabwe tuziraba, ate naffe tuli bagumu nnyo nti tujja kubawangula. Tetubalekera kubalowoozesa nti bategeere nnyo, era tetubalekera kubalowoozesa nti Uganda eno yaabwe. Uganda yaffe ffenna nga bannayuganda, era nga bwe bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama, naffe agaffe gagenda kuluma ennyama, era nga gavumenti ya wano egenda kutuwa abantu baffe bonna b'oyina, baganda baffe, mikwano gyaffe yonna gye baabateeka bagenda kubatuwa. Weewaawo nga bannayuganda tukyalimu okutya, tukyalimu eki, naye nze mbabuulira nti bano abakulu bagenda bubi. Kagame, Museveni, oba oli mutabani w'oli oba oli ki, naye ng'abakadde bano ababiri bagenze mu maaso n'okuba nga bagenda n'okutta abantu. Bwe watali musayi gw'abannansi tebabeerawo, naye ennyonta gye balina ey'okutta bannansi, baganda baffe tetugenda okubaggyamu, ate nga twongera obbajjukiza nti bino bya ddala. Bayinza olowooza tuli mu kasukulusaagamu tusaagamu, ne tubategeeza bino bya ddala, era eggwanga lyaffe lijja kununulwa oba baagala oba tebaagala. Bagenda kakasa ate bagenda bubi nnyo. Kagame, mugenda bubi n'omumpembewo, mugenda bubi. Bannayuganda temulowooza nti basiru, bannayuganda tebategeera, bannayuganda tebamanyi. Buli kimu tukimanyi era tukitunuulidde okulaba nga tutereeza ebyasoba, ate nga tujja bitereeza oba mwagala oba temwagala. Paul Kagame, I don't want to be misquoted. Myself and Paul Kagame were oil and water. So many things that we don't agree. But at last the man said at least one thing and has taken an action when he said free visa for all Africans into Rwanda. Free visa. Which simply shows that he is also trying, he is also fighting for the United States of Africa. And unfortunately, most of the corrupt leaders, they would like to hijack this wave which is coming, but they've failed. And that cannot stop us from doing coup d'etat. Paul Kagame, you've got a nasty history with France, Syria, Belgium, and Britain. The genocide, Paul Kagame, you know what happened. You know the role you played. Paul Kagame and Yoweri Kaguta Museveni, you know the roles that you have played in Democratic Republic of Congo. Even until today, you are still playing those roles. The destabilization of Democratic Republic of Congo is you, Paul Kagame, and Yoweri Museveni, as Western puppets. At the same time, you want to come to the media and criticize the West. But underground, down deep in your secrets, you work together with the West. What have you done to the plane which killed 2 leaders? What has happened to John Garang?
What role have you played? What has happened to Lawrence Desire Kabila? What role have you played? What is happening right now in Democratic Republic of Congo, Paul Kagame and Yoweri Museveni? What roles have you played? You know very well. If you want to come clean and be respected, I'll give you an example of Robert Mugabe. Robert Mugabe has been used by the West for so long. He committed Gukurahundi because he was working together with Britain to protect the interests of Britain, which was land. And some people were called names, some people were killed. What happened to genocide? Paul Kagame, you know. What is happening in Democratic Republic of Congo? Paul Kagame and Yoweri Museveni, you know. As a lesson, come to the African people. You confess, you apologize, you repent, and call for reconciliation. We may try to give you better justice because already you have failed and betrayed us for a long time. You are just like William Ruto. He talks a lot. William Ruto, at the same time, he doesn't take any action. William Ruto with Bill Gates, enemies of Africa. Now William Ruto is pushing for an agenda to digitalize people. If they would like to say it's a technological advancement, why can't they bring laptops and computers and give them for free to our people and internet to access technology? They push for digitalizing human beings. They push for genetically modified foods and vaccines, but they don't push for tangible resources to be on our disposal. Why can't they say free internet, free education, free access to all kinds of computers? Myself and Paul Kagame were oil and water. So many things that we don't agree. But at last the man said at least one thing and has taken an action when he said free visa for all Africans into Rwanda. Free visa. Which simply shows that he is also trying, he is also fighting for the United States of Africa. And unfortunately, most of the corrupt leaders, they would like to hijack this wave which is coming, but they failed. And that cannot stop us from doing coup d'etat. Paul Kagame, you've got a nasty history with France, Syria, Belgium, and Britain. The genocide, Paul Kagame, you know what happened. You know the role you played. Paul Kagame and Yoweri Museveni, you know the roles that you have played in Democratic Republic of Congo. Even until today, you are still playing those roles. The destabilization of Democratic Republic of Congo is you, Paul Kagame, and Yoweri Museveni as Western puppets. At the same time, you want to come to the media and criticize the West. But underground, down deep in your secrets, you work together with the West. What have you done to the plane which killed 2 leaders? What has happened to John Garang? What role have you played? What has happened to Lawrence Desire Kabila? What role have you played? What is happening right now in Democratic Republic of Congo, Paul Kagame and Yoweri Museveni? What roles have you played? You know very well. If you want to come clean and be respected, I'll give you an example of Robert Mugabe. Robert Mugabe has been used by the West for so long. He committed Gukurahundi because he was working together with Britain to protect the interests of Britain, which was land. And some people were called names, some people were killed. What happened to genocide? Paul Kagame, you know. What is happening in and Britain? The genocide, Paul Kagame, you know what happened. You know the role you played. Paul Kagame and Yoweri Museveni, you know the roles that you have played in Democratic Republic of Congo. Even until today, you are still playing those roles. The destabilization of Democratic Republic of Congo is you, Paul Kagame, and Yoweri Museveni as Western puppets.
At the same time, you want to come to the media and criticize the West. But underground, down deep in your secrets, you work together with the West. What have you done to the plane which killed 2 leaders? What has happened to John Garang? What role have you played? What has happened to Lawrence Desire Kabila? What role have you played? What is happening right now in Democratic Republic of Congo, Paul Kagame and Yoweri Museveni? What roles have you played? You know very well. If you want to come clean and be respected, I'll give you an example of Robert Mugabe. Robert Mugabe has been used by the West for so long. He committed Gukurahundi because he was working together with Britain to protect the interests of Britain, which was land. And some people were called names, some people were killed. What happened to genocide? Paul Kagame, you know. What is happening in Democratic Republic of Congo? Paul Kagame and Yoweri Museveni, you know. As a lesson, come to the African people. You confess, you apologize, you repent, and call for reconciliation. We may try to give you better justice because already you have failed and betrayed us for a long time. You are just like William Ruto. He talks a lot. William Ruto, at the same time, he doesn't take any action. William Ruto with Bill Gates, enemies of Africa. Now William Ruto is pushing for an agenda to digitalize people. If they would like to say it's a technological advancement, why can't they bring laptops and computers and give them for free to our people and internet to access technology? They push for digitalizing human beings. They push for genetically modified foods and vaccines, but they don't push for tangible resources to be on our disposal. Why can't they say free internet, free education, free access to all kind of computers? West tweyanziza nnyo mukwano gwaffe, tweyanziza nnyo muganda waffe okusomesa eggwanga. Abantu abamu ebintu ebimu tubitwala nti byakusaaga, tubitwala nti tetubimanyi, tubitwala mbu bya just n'ebintu ebimu bye bigenda tutuyambako okutwala ku buwanguzi. So bamikwano tubako owulayo nagyo muli tubategeeza nti twerwaneko kyekisinga obukulu. Tukozese eddoboozi limu, eddoboozi ery'omwanguka, tulabe nga tutereeza ebyasoba, tulabe nga tutereeza ebyalema, era tukozese eddoboozi limu ku lwa Uganda yaffe eno, kubaako ekyenjawulo kyetuukako. Gwe mukwano gwange oyinza okudda n'ogamba bino byagundi, bino byagundi. Wano we twatuuka tewakyaliwo bino byagundi. Neggwanga lyaffe ffenna, ate era ffe bannansi ffe abalina okulwana okutereeza naddala ebyo ebikyamu ebikolebwa abasajja bano. Kubanga buli we tutaabakaliremu, buli we tutaabalage nti nno tumanyi bye bakola, tumanyi ebikyamu bye batutuusaako, bajja kugenda mu maaso n'okuwaganyala n'otukolako effujjo lyabwe nga bwe babadde bagenda mu maaso n'okulikola ebbanga lyonna. So baganda baffe, mikwano gyaffe, tukole ebyenjawulo bingi naye tutunuulire nnyo obuwanguzi. Obuwanguzi bwaffe bwe buli we tubatuteekese bwe baturiko amaaso, bwe tubateeka okununula kwaffe. Tumanye nti eno Uganda yaffe, era ffe abalina sse essempewo ku ggwanga lyaffe. Tuyumukiremu tulwane, tutereeze ebyo byonna ebiganye, Uganda etambule ng'egenda mu maaso, ku lwa Uganda yaffe obeera ennungi n'eddoboozi eryawamu, tujja kuba bawanguzi.